Yesu Kristo mwana wa Katonda ayo abira ddala omulamu. Uli ku Just Gospel Media Uganda Facebook page omwate ne YouTube channel. Njagala kulamusako nnyo nate olunaku olwaleero. Ogamba oti eyo video gye ngenda okulaga oba ensonga zetugenda okwogerako ffenna wamu saagala zikusanyuse. Gwe yeetaaga okusanyuka saagala zikusanyuse era tereera. Kisooka sizze wano kwogera byoyagala, sigenda kwogera byoyagala, sigenda kwogera bikusanyusa, ekyo sikyetaagira ddala. I'm not a motivational speaker and I'm not a motivational preacher. Nedda. Kubanga mulembe guno tuyina nnyo ba motivational speaker. Omuntu buli wawulira ebintu byayagala ebimusanyusa ate bwawulira ku bintu ebirala ebitamusanyusa ate gwe ayogera ebitamusanyusa obeera ofuuse enemy. N'olwekyo siri wano kukusanyusa. Bw'oba oyagala okusanyusa genda mu comedy store n'ewalala ewali ba motivational speaker abasanyusa. Now video gyolaba egenda ku screen muganda waffe ayitibwa Bebe Cool. Bebe Cool bamwaniriza ku kanisa mebega kawo ewa Bugingo. Amina. Wali eri ku House of Prayer. Si yeyeka asoose okukyala mu bifongo ebyo ebyokusinzibwamu oba bifo byetuyita churches. Tulaba muganda waffe Wilson Bugembe ndoza yasinga okugulawo omukolo guno ogw'okukyaza in bracket yasinga oba yakyasinze okwaniriza abantu bano ne bayimirira ku bituuti ne bakola bibakola byonna bebeera basobodde kukola. Now ngenda kubeera so brief ate ngenda kwanjula ensonga eno ku meeza gunaawe kenyini yali eyo ogitunulemu naye weetunulemu olabe wa weetulaga oba oli awo. Kankusoke nkuwe muganda wange ayitibwa Bebe Cool omuwulire nga bamwaniriza mu maanyi House of Prayer. Kamukuwe wano omuwulire nga bamwaniriza wali eri mu maanyi mu House of Prayer. Uyo abantu bambasanyusa okulaba waliwo oluyimba lw'olwenzirira kuwona amazina gakutuukako nadda baluyita gyenvudde. Kaakati gyenvudde oyo ansanyusanga afande Asani Kasinde bw'agambye omuntu bwe yeerabira gy'avudde afuuka muzibu nnyo mu nsi muno. Abangaaga nti avudde wakunaagwawo n'abeera n'ebitiibwa ebyo. So gyenvudde bwe yeemaze lunkolera. Oba owulire mabega mu background ey'abantu bano be bali mu kusumba abajjuza Kananiland bali mu kusaba kapera. Tuwa kapera, tuwe akapera, twagala kapera. Bakasaba Bebe Cool tuwa akapera. Kati Bugingo yennyini agamba nti waliwo oluyimba lw'oyimba olisinga okunnyumira wano era ntera odduzinirako. Ono gwe boogera naye musajja musiraamu ate n'obusiraamu nabo nga abali eri mu busiraamu nabo bamubuusabuusa. Kakati nzija nina point nyagala okumekinga. Wulira ddamuko emabega katono. Gyenvudde. Kaakati gyenvudde oyo ansanyusanga afande Asani Kasinde bw'agambye omuntu bwe yeerabira gy'avudde afuuka muzibu nnyo mu nsi muno. Abangaaga nti avudde wakunaagwawo n'abeera n'ebitiibwa ebyo. So gyenvudde bwe yeemaze lunkolera. Kati omuwulira wayagamba nti waliwo oluyimba lw'osinga okunnyimbira wano lwensinga okuzinira ku wano amazina. Azin recommending oluyimba lwa Bebe Cool oluyitibwa gyenvudde. Tuli ffenna. Kati owulira background mabega eri mu kugamba tuweeyo akapera, tuweeyo akapera, tuweeyo akapera. Kanisa yeri mu kwogera ebyo tuweeyo akapera, tuweeyo akapera. Kati ate ye Bugingo yagamba nti waliwo oluyimba lwensinga ennyo okuzinira ku wano lwensinga ennyo okuyimba simanyi lwakutuuka nako baluyita gyenvudde. Mukama yebazibwe nnyo abampuliriza. Waliwo ekintu ekiri mu kulya mpola mpola naye ng'ekintu kino kyatandikira ddala eri ewa Wilson Bugembe. Ekyo kyongenda kukyogera lwaki muteeka in bracket
kubanga ye yasookera ddala okuteekateeka ebintu bino, okwaniriza abantu bano okugenda ku bituuti, abamu ne bakwata bayibuli. Njala kukutegeeza tolowooza nti nno sitaani omusinga amagezi. Tomusinga magezi, ategeera nnyo, alina high intelligence ey'omu mwoyo. Intelligence ye ey'omu mwoyo eri far beyond than you can imagine. Ono yatuuza ggulu n'aliyuguumya, era baamaliriza baawukanye nga bakoze gavumenti bbiri. Ate ekyokubiri nti ye ayagala nnyo okuyimba kubanga kye yalimu, amanyi obuziba gye kigenda ku muntu. Kakati alina intelligence ey'amaanyi, alina periscopes, alina binoculars ezirabira ddala ewala. Tera okugamba abantu nti gwe okugendako mu nsi eyo mu mwoyo, okulabako mu nsi eyo mu mwoyo, olina kumala kuloota. Bw'otaloota olina kufuna kwolesebwa. Of which nti sometimes n'ekirooto ky'oloose olina mala kufuna interpreter akikunnyonnyole, akuvunulira ebirooto. Oluusi naye akuvunulidde bifu. Kati yate sitaani ye waba ayagala agendamu, bw'aba ategeera ebyo mu mwoyo, teyeetaga agenda mu nsi ya mwoyo, teyeetaga kuloota. Already ye ali mu mwoyo, alaba every move gy'abeera agendako, aba amanyi buli kimu ekibeera kigenda mu maaso. Kakati tulina ekintu kye tuyita recommending eyo. Waliwo nga tunabagenda ku byawandikibwa, waliwo omukulu omu ayitibwa Didnt Bowie. Abasinga obungi temumumanyi. Didnt Bowie alina oluyimba lwe yayimba lwe yaddamu kantu kunonyeze wano eno. Dante alina oluyimba lwa worship baluyita Goodness of the Lord. Kantu kuwe wano eno oluwulire, ngenda kukubulira kiki ekyaddako oba kiki ekigenda mu maaso. Oba oliawo ebintu bino olumu muba mubimanyi, naye olumu abamu muba temwagala kubimanya, naye katubuulireko ate eri abo abaagala okubimanya. Oba oliawo kiyinza nakyo okubaako engeri gye kiyambamu. Kati kankuwe Didnt Bowie yayimba oluyimba olwo, kanduduseemu. Till I lay my head, oh, I will sing of the Oh my love, you have been so good. all my life you have been faithful. All my life you have been so. Kakati oyo Didnt Bowie kuwaddeko katono nnyo ku music we, tetunabudde nnyo. Ayimba ennyimba eza worship. Emabegakaawo bamugoba mugundi mu group gye yali alimu. Emabegakaawo bamugoba okusinziira ku bye yakola. Biki bye yakola? Bagita Maverick City eringanga team, eringanga crew yaba worshipers, abaweereza. Kati Maverick City bamugoba, kituteke bangi mabegako bamugoba. Ensonga ezekuusa kumugoba kubeera nti nno yenyigira mu nsonga zino wammanga. Ekisooka, bwe yali ng'agenda ku Grammy Award, kubanga yawininga Grammy Award, is a Grammy Award winner. Naye Grammy Award winner eyo kwaliko abantu abatali balokole, kwaliko abalokole, kwaliko abayimbi baali bangi nnyo. Omwali omuyimbi ayitibwa Lil Nas X. Kati Grammy Award ezo abasinga obungi bannayuganda mulwanira nnyo za award. Nalinda ba Rena, simanyiri Rena Place, wamwala ali awo yeetunda nnyo ku internet, bamumanyi nnyo, alwana nnyo, akoze omulimu gw'amanyi nnyo okulabika nti nno ye promoting, bamumanyi nnyo everywhere. Kakati Didnt Bowie kye yakola, yali ali ku Grammy, ng'omanyi nti kati ennaku zino abaweereza mu kanisa mu Israel abayimba ennyimba za gospel n'ennyimba eza worship abaagala nnyo okulwanira zi award. They are after awards, kye basinga okwagala. Yawulira nti singa baba muwadde award ekyo kigenda kumusatisfyinga. Kakati Didnt Bowie
ya winning a Grammy Award. He was very happy, excited. Kamukuweko wano bali bamubuuza wozze wano kiki nnyo kye weesunze okulaba. Ye yeesunga ekintu kimu, kulaba omuyimbi ayitibwa Lil Nas X ng'ayimba. Kitegeeza ki mu nsi eyo mu mwoyo? You are recommending a devil agent. You are recommending someone atayimbira Mukama, number one. Second, you are recommending someone atali mukalibayo. Atali mukalibayo. You are not in the same spirit. You are not in the same journey. Muweereza kingdoms za njawulo. Aweereza magombe. Already obulamu bwe yabutunda dda. Bakoze engatto eza Satan. Mu ngatto sole mulimu omusaayi gw'abantu. Adidas bingi nnyo Lil Nas X. Akoze oluyimba lwesagala nakukulaga kubanga lubi nnyo lutemu nnyo mwenna mulumanyi. Montero alukoze oluyimba akulaga yalaga nga ava waggulu, ye Sitani agudde okuva waggulu, avudde waggulu, asse wansi, agenze emagombe. Oluyimba londoza we luli waneeno, nyinza olukulagako katono oluyimba olwo. Oluyimba olwo luyitibwa Montero. Lulwo olulaba lulwo nkujira nzija mukwano gwange olulaba akulaga ava mu ggulu agudde mukugwa wansi yeyogirako yeraga nga ye Sitaani. You get the point. Akiridde emagombe alina Sitaani kala tafuuse Sitaani. Oluyimba luna magombe meerere olwayogeza abantu ebintu n'avayo yena eraga nti no officially aweereza Sitaani era is agent. Kakati Dante bwe yavaayo n'arecommendinga omukulu ono Maverick City nevaayo nemubaninga negamba nti tetukyagala kuddamu kukola naawe, you're no longer part of our team, how could you do such a thing? Nagenda maaso ne Grammy Award era ekintu kyaffectinga nnyo obuweereza bwa Dante Bowie. Amina. Kakati yakola statement gye njagala nkuwe owulirize. Ebintu bino temwagala kubiwulira. Mwagala nnyo Mukama yeebazibwe, praise God. Mwagala nnyo ogenda mu makanisa ne babasuusuutaane. Mwagala nnyo ogenda mu makanisa ne babagobako emizimu. Mwagala nnyo ogenda mu makanisa ne babasomera ekigambo. Ate gino ekenyini tosoma Bayibuli kugamba mwe muli awo mwafuuka nswa njereereko ezirimu ziriko ebiwawaatiro endala teziriko ebiwawaatiro. Kati tuvaayo okwogera ebigambo ebifaanaganako bwe biti mulabira ddala nga ate ffe bakyamu. Mulabira ddala nga ffe bakyamu abawedde emirimu. Mulabira ddala nga kino kye tuli mu kwogera si njiri. Mulabira ddala nga ffe ate ffe basitaani abaliko ebiwawaatiro. Get my point. Kubanga mwamanyirira ba motivation speaker, mwamanyirira okuba motivatinga, mwamanyirira jangu nga bwoli, mwamanyirira ebintu ebyo by'okubasuusuuta okuba weeweta be mwagalira ddala. Naye omuntu avaayo okukubuulira okugamba nti somewhere here wano waliwo ekintu ekyetaaga okutereeza oba okutunuulira, ate ye mukyamu. Anyway, sifuddeeyo kyonna ky'olowooza, kyonna ky'oyogera, kyonna ky'oli, kyonna ky'olowooza, I don't care. Naye kasita nkifulumya nenkyogera basi kiba kiwedde. Waliyo yayambibwa. Ngenda kulaga Dante Bowie we bali nga ali ku Grammy Award. Oyo. How are you doing? Chilling. How are you? Oli abamwaniriza you Grammy Award winner Dante. Ne Grammy Award winner abaliko abaze okugino n'abaze okukiika tomanyi na kumanya. Kingdoms ezegasa tozimanyi. Era mwenze mkyabasekerera nnyo simanyi bano ba Royal Gospel Awards. Mbasekerera era buli muntu awuuta awards ezo. Wilson Bugembe zawadi muziwuuse mwebalire ddala kola mulimu naye muli ku byoya byanswa. Nosanga omwana mulokole ali mu studio afa kimukola hit mbu agende naye viral mbu naye abeere celebrity mbu naye afune award mbasekeredde emirundi gyonna gye nkikomeza. Hello. Hey, how are you doing? Chilling. How are you? You are a Grammy winner, Dante. Winner tonight. It feels great. Oh, are the nerves off now that you won? You get to sit back and relax and enjoy the Yakulaga nti show. ali excited okulaba performance. As just kulaba performance.
not to minister, not to do what, watching performances, nebirala. Awo wetwatuuka okategeera. Ngenda kukuddira eri mabega wali lwaki nkuladde video eri yawe. All 5, but you know the nerves are off. I guess Bamubuuza. I'm excited to just see the performance tonight. So yeah. Who are you looking forward to seeing perform? Is Lil Nas X performing tonight? I'm looking forward to seeing that. That's gonna be Kati cool. bw'owulira bamubuuza nti ani gwe weeteeseteese okulanga performinga tonight, yagamba Lil Nas X. Okawulidde nkakuddizeeyo, yagamba yagala Lil Nas X. Is Lil Nas X performing tonight? I'm looking forward to Lil seeing Nas that. X That's gonna be to perform today. Gwayagala okulaba. Ekyo kiki abakola recommendation. Lil Nas X. Yoli Lil Nas X gwe nakulaze ayayimba oluyimba oluyitibwa Montero lwa Devil ng'alaga nti ye yali angel yava waggulu n'akka wansi n'agwa kati sitaani kakati nebirala Montero. Bakoze engato, bakoze ebintu bingi nnyo, devil worshiper. Openly akyogera yatunda omwoyo gwe sitaani, yali wano ku nsi kutuukiriza mulimu gwa sitaani. Kakati nze Bowie ayimba worship. All my life and been so faithful. Mu kanisa n'atulaba ne bawanika emikono mu bbanga. Hey, come on. Is the guy who is standing to recommend this man that I'm waiting to see this guy performing tonight. Who? Lil Nas X. God. Just imagine. Nze nenyimirira in public ningamba nti nesunga okulaba Chameleone nga performinga. Nesunga okulaba Bobi Wine, Bebe Cool nga batudde ali mu kuyimba. Baganda baffe mu mubiri nesi baganda baffe mu mwoyo. Baganda baffe mu mubiri nesi baganda baffe mu mwoyo. Twawula eby'omu mwoyo. Tulina okumanya wawe tubeetaagira, tulina okumanya wawe tutabeetaagira. Bafiiriddwa mugende mu bakungu bagire, mugende mu balwaziza mugende mu nyololwamu nabo. N'ebintu ebiyitibwa eby'omu mwoyo, ebintu ebiyitibwa eby'omu mwoyo tubaawulire ddala. Mu by'omu mwoyo si baganda baffe. Mutume Pawulo ayogera mu lunyiriri wano oluyitibwa olwa Timoseewo ekyokubiri 4:11 agamba nti Luka ye aluwamu nange. Luka ye aluwamu nange yekka. Twala Makko omuleete wamu naawe kubanga ngasa olw'okuweereza. Ne Tukiko namutuma mu Efeso. Agamba nti ekyambalo kinaleka mu Tulowa ewa Kapo bw'oliba ng'ojja kireete n'ebitabo naye okusinga biri eby'amaliba. 14 gwe nsinga okwagala. 14 Timoseewo ekyokubiri 4:14 Alegezanda omuweesi w'ebikomo yankola obubi bungi. Mukama waffe alimusasula ng'ebikolwa bye bwe biri. Oyo naawe omwekuumanga kubanga yaziyiza nnyo ebigambo byaffe. Kati bano bemulaba bano bamama Fina bemuyita ku bituuti abo ba Alegezanda. Omutume Pawulo yaboogerako ng'agamba nti mubeekuumanga kubanga baziyiza ebigambo byaffe. Baziyiza enjiri. Mubeekuumanga. Kakati ate ffe tubakwata tubaleeta direct ku bituuti. Tubayita ku bituuti ne bayimba. Tubayita ku bituuti ne babuulira n'enjiri. Tubayita ku bituuti ne bakwata ne Bayibuli. Tubayita ku bituuti ne tubaaniriza. Omutume Po awa recommendation eri Luka ne Tito. Agamba nti obanga ojja Luka Makko omuleeta wamu nange kubanga ngasobola okuweereza. It's a direct recommendation. I recommend Tito. I recommend Mark. I recommend them to be with us in this ministry. Naye akugamba nti Alexander oyo mwekuumanga kubanga yankola obubi bungi. Mukama waffe ali musasula. So akulaga nti Alexander tasobola kumulikomendinga ukituka mu by'omu mwoyo kubanga yatukola obubi bungi. I cannot recommend him. Ne kakati ffe kye tukola ba Alexander tuba recommendinga. Bebe Cool nayo yayogera mu video yennyini obudde butuleseewo n'agamba nti ebigambo bye byogera mbyagala bisanyusa abantu azin oyogera abantu ebintu bye baagala oyogera ebintu abantu bye baagala
get my point. Maliriza nawe nga nkugamba. The more we recommend these people kujja ku platforms ezo okubanga boogera ebintu ebyo, the more we are recommending Christians members okugenda mu bivulu byabwe. Bebe Cool bwakola ekivulu ne kijjula. Tolooza nti buli atudde yekka bali bokka atali balokole. N'abalokole bagendayo ne babiraba ne babeerayo kubanga mwamu recommending already ku bituuti byammwe bajja ne babeerako ne boogera ne basanyusa abantu batandika n'okubasaba akapera. Batuuka batya okusaba Bebe Cool akapera ku kituuti ne music we nga mumuyina ne mugundi ne mu libraryism, music libraryism, music we nga mumulina. Ekibuzo kyange kiri kimu kinjagala okubabuuza abantu mmwe. Nesunga olunaku olumu, it's like a challenge. Nesunga olunaku olumu Mama Fina kalibanirizaako mu masabo ge. Bajjajja ligawesa babanirizeeko mu masabo ge. Mama Fina abagambe nti namwe mubuulireeko ku njiri mu masabo ge. Mukwate Bible mutule mu ssabo lye mubuulireeko ku njiri. Muyite oluyimba olwa worship. Mulowooza tategeera. Ye mwe mumuleeta najja mu church zammwe n'atuula. Nimuleta abana abasajja ne bajja ne batuula. Mwe mulowooza nti bo basiru ndi basobola obbaniriza ewaabwe. Mwe mubayiniriza. Bo wewunyi bajja gye muli. Naye bo tebasobola kubatwalayo eri waabwe. Tekisoboka. Tekisobokera ddala. Mutule mu masabo gaabwe. Mutule mu masabo gaabwe nga bayita balijjajja lubaale bali mu kwotereza bubaane bwabwe. Nti gw'okwate Bible musumba otule wali eri. Pastor Wilson Bugembo ogende mu ssabo lya Mama Fina oyimbe worship. Tekisoboka. Kyova bantu bali bakozesa Bugembo okumukozesa okufaako obufi. Mu bintu byabwe bamuyita comedy store abamuyita ne bamukozesa comedy ne bamukozesa ebintu ebi golabanga gwe ekinyumu olabanga golina abaana ba Mukama ndino abaana ba Mukama eyo wali n'abaana muba recommendinga golabanga ekyokusaagirira awo ekityo naye in the spiritual bakubuza ekyokola. Mbagala nnyo Mukama bampeera omukisa mweraba.